Obubenje obwagwawo wakati w'omwaka 2015 ne 2016 ku luguudo lw'e Masaka bwamenya likodi. Kumpi buli lunaku abantu 3 be baafiiranga ku luguudo luno. Embeera bwe yatabuka, poliisi yagunjawo Ekikwekweto kye yakazaako Fika Salama okusobola okufuuza baddereeva abatali mu mateeka n'okujja mmotoka ezitatuukana na mutindo ku luguudo. Okuva olwo obubenje bwakendeera kyokka olw'ensonga eziteebereka ebbugumu mu Kikwekweto kino ne liggwamu oluvannyuma lw'akaseera mpawe kaaga. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ttundutundu ly'e Katonga Philip Mukasa, abantu kumpi 15 be baakafiira mu bubenje nga Fika Salama teriiwo, nga mbano mw'otwalidde n'abantu 6 nga ba famire emu abaggweerawo mu kabenje akaaliwo nga 25 ogw'omukaaga e Kalandazi mu disitulikiti y'e Mpigi. Era wenjogerera okujjako akabenje akaali Kalandazi wiiki 2 eziyise, abantu 15 bokka betubalako kumpi mu myezi nga 6 aba mmotoka zino ez'amaanyi, fatal accident ziri serious. Abakulu baalabye guli gutyo kwe kuzzaawo Ekikwekweto kino nate ne bakikyusa n'erinnya ne kifuuka Fika Salama Reloaded. Mu bifo eby'enjawulo bye tutuuseemu, mmotoka zibadde zisimbye lw'akasota nga mpawo gye bataliza mu kusaba abagoba ebisaanyizo. How do you forget installing a vehicle and you can't forget driving it? Ebisaanyizo poliisi bye yeekengedde babadde bongera okubyekebejja nga beeyambisa tekinologiya. Kati twalala kulaba nti buli muntu ali ku luguudo. Ekisooka alina pamiti eri mu mateeka. Ekyokubiri emmotoka gy'avuga gy'alina okuvuga. Abo ababadde balowooza nti byamannyo wenu bagombeddwamu obwala era nga n'abamu bakkiriza nti ddala tebabadde na bisaanyizo. Pamiti njigobako bugobi. Kubala omwami gwe nalabye ng'agenda ginkolerako naye sente zangambye nga kyazinoonya bunoonya. Eriyo abaalengedde ng'ebigambo bikaaye ne basooka basimba mmotoka zaabwe ku bbali nga basuubira nti poliisi eneevaawo mangu beeyongereyo. Abandi olwakitegedde nti poliisi ekola Kikwekweto, mmotoka baazikyusirizza mu kkubo ne bayota ebiddako bibagwa enkoto. Baabalina ebisaanyizo bakira basiima omulimu gwa poliisi. Afande mbebaza ebintu byonna bye mutukoledde. Mujja kendeeza ku bubenje nga musaze okukebera pamiti zaffe. Baddereeva abamu ebigenda mu maaso tebibasanyudde. Singa ova wano olw'okapalinga esaawa z'omaze wano olina okwogera mu sipiidi okola accident. Twogeddeko n'abagoba abalala era ne batuwa endowooza zaabwe ku Kikwekweto kino ekijja na lwaki empisa ku luguudo mu bagoba zisiiwuka poliisi teriiko. Ekireeta accident gw'omwoyo gwo butagubuuza nti okudduka bwe nti bwe mba ngudde nfunamu kiki ekiddirira. Buvunaanyizibwa bwa poliisi okubeera nti eri serious ebbanga lyonna buteekwa okubeerawo oba obubenje bwe buli oba tebuliiwo. Ng'Ekikwekweto Fika Salama kikomawo wano ku luguudo lw'e Masaka, poliisi egamba nti ng'oggyeko okukwata abo abatalina bisaanyizo bibakkiriza kuvuga mmotoka, amaanyi genda kubeegamalira ne kwabo abatagoberera amateeka ga ku luguudo ng'okuvuga endiima. Solomon Kaweesa, NTV Wanemaya ku luguudo lw'e Masaka.